Omuyimbi King Saha ekivulu munnange ate kimuwuuba, so bye ngenda okubeera nga nkutuusaako abamu bakyongeddemu munnange ate omuzigo. Omusajja adduse muganda wange n'agamba nti nno ndi mu kudduka tebandika munnange ate ekkololo. Ngenda kubeera nga nkuzanyiramuko mu katambi ako, so nga ate munnange ate ebya aganaga munnange ate si birungi muko. Ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko munnange ate ekyabadde wali munnange ate mu kivulu kye wali munnange ate ku Forest Resort Lweza. So maaso awo bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi, wabula kansuka nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba. Kaakati nno ekivulu ky'omuyimbi munnange ate King Saha bambi kimuwuuba. Era nga mwana mulenzi munnange ate King Saha abadde maka ge ng'alina munnange ate byakakasa. Yamani bachali banga bali yo tiketi nkyalinawo emitwalo 5 gwe wonna wooli yangu ofune tiketi yo mu budde duka ku Joy Star Fashions ewahamu duka ku Papazi Sport Makinde gwali okumpi duka kati onsange kati nkyalinawo tiketi emitwalo 5 office zigule natera okugalawo nga bwogezaako munnange ate okulaba omuyimbi munnange ate King Saha. Kaakati akatambi kano kabadde nga kakutte munnange ate akati ku social media. Akatambi kano omwami ono alina engeri gy'akyongeddemu muganda wange omuzigo, naye mukyala we amulese mabega agamba nti nno ali mu kudduka munnange ate tondeka ekkololo ewa King Saha. Abasajja bakoze obulango bwa show ya King Saha n'akalango k'ono omwami kabadde kanzise bana 14 August tosobwa laba akalango kano bannange ate sebo dduko olagawo olubuto lunaagwa owaye gwada mayina kuva mwezi ga 14 wali ekivulu kya King Saha wali ekkololo kye bayise tondeka ekkololo tondeka ekkololo kabaka yasinye agenda tuyimbiramu obadde oli omukazi naye oli naye omukazi naye yekunyanya asanga ekivulu kijjudde nange ogenda asanga kijjudde. King Saha mpozi yayimba ki? Yayimba nyimba nyingi nnyo. Baye nyimba 5 eza King Saha. Yayimba mulirwana. Leero mulirwana. Atagalala. Oh, on my way. Baby, I'm on my way. Nane King Saha nga wamutegerera badusa omusajja omulayi. Bambi yayimba. Kasolo. So bw'ati munnange ate mu katambi ako kabadde kakutte nnyo munnange ate vibe ku mukutu ogwa TikTok. Kaakati nno ekyabadde munnange ate mu konsati ya Khalifa Aganaga wali munnange ate ku Forest Resort Lweza. Abasinga just bandabye nti nno nze siwagira Bobi Wine sinnamugaanako kujjako Museveni. Era struggle yaabwe sinagibagaanako, nze sinagaanako bantu ababiwopa kujjako Museveni. Mumugjeeko naye nze kyo tekiŋŋaana ate kukola. Kulinda mbu ate kantuule paka Bobi Wine wanaawangulira. A few moments later. Mani. Lero bannayuganda mbagiddeko enkofiira temusonyiwa. Akasajja kali kamanyi mwakeerabira kumbe mukalaba mukabalambirizi. Lero mbatidde mulina obusungu buno obusajja babuwa ssente ne butandika okubajjagala ne mumanyira abantu ne mwerabira nti ebivulu byammwe tebigenda tuulamu nsolo. Abo bannayuganda ababonaabona abanaku be bagenda naye ne mumanyiira kaakati mu bugoole buli muyimbi yenna akolera ekigavumenti mumusosole ebivulu byabwe temugenda ate tubajjukiza nti n'ekigavumenti kigenda obudde bonna kiri mu lusuubo kiri eri kitokota yooliwa Katonda wange. Musimuleko bannange yaguddemu ekidumu soko kanyonyogera olabe kaganyi Oluyimba luno munnange ate olwa Nasanga jjukira nti nno it was a hit era nga yavuddeyo n'akakasa munnange ate ekivulu kino konsati n'agikola okusinziira munnange ate byogezaamu abamu obwama
Khalifa Aganaga yafunye abantu kyekituufu Nasanga Festival ya seerinze kyekituufu ndabye yabakuba show ya Khalifa Aganaga moza naye Khalifa yabakola ki lwaki temwagenze mu show ye abantu bagenze show ya Aganaga eya Nasanga Festival luno luyimba si campaign za Kyagulanyi nti abantu ensi n'ensimu abadde mugisuubira okuŋŋaana oluyimba lwa myaka 8 emabega oluyimba olwonzijukira nze nasooka okukola challenge ey'omu mmotoka ey'oluyimba lwa Nasanga. In fact, when nakola challenge even Khalifa reached out. Big up to you, bro. Oluyimba ne trending nga buli mwana natandika okukola challenge. Oluyimba alufunyemu ssente Khalifa Aganaga akubye obulango. Alanze business z'abantu. Atunze ticket. Tebo ziyinza okuba nga zabadde empty naye nga waliwo ababadde baziguze. So fiziki y'omuntu kale bw'aba yo nga teyazze nti omuntu yazze physically waali. Ate nga tebo gyandibadde atuulako already yo yasasuddwa ayinza oba kale mwe kyemwagala kiyinza oba tekyavuddeyo naye financially yegikozeemu ssente era yaseerinze yafunye abo mukama be yamuwadde abawagizi bazze munnanga ate ne bamusapootinga nga boogezaako munnanga ate okulaba akatambi kano so nako kabadde kakutte munnanga ate akati wali munnanga ate ku TikTok ku kivvulu ky'omuyimbi munnanga ate Khalifa Aganaga obutasiba munnanga ate update yonna making sure nti no subscribinga ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update